mwasuze mutya mwasibye mutya yonna gye muwangalira olunaku olwaleero. Nze Samuel Kalungi mva mu kitongole kya Zinga Yaffe tuli kitongole kya community ate tuli ba artists abakkiririza mu personal responsibility and accountability. Emirimu gyaffe okugitambulira mpola n'ekitongole ekya Pamoja era tuwangalira awo emperero walizo office zaffe. Tubabuuzaako nti muli mutya mwebala okubeerayo. Ensonga endeese wano olunaku olwaleero nsonga ya buntu ate ensonga ya kusaasira. Kyokka ate bwe tumala okusaasira tubeeko ne byetuyiga ebitonotono. Nsaasira abantu abatufuddeko n'abafiiriddwa ebyabwe n'abafiiriddwa ebintu byabwe mu mafuta agayiise recently ate nekimotoka nekimala nekyatika nekyabika nekyokya abantu. Kintu kyabadde kyabulabe nnyo era kintu kyakusaasirwa nnyo n'okwesaasira ffe ffennyini. Mu byatuuseewo tewabaddewo kipya. Ebimotoka bigudde bingi nga bijja bitta abantu mu nkola efaanana bwetyo. Ate era ebiseera bingi tubadde tujja tufuna abantu nga bafuna damages, abalala bali malwaliro, abalala baafa ne babaziika, wano ne babaziika mu kirindi kumpi abantu 100. Naye kikyengezaako okwagala okwogera olunaku olwaleero kyekintu kye bayita personal integrity, kwegamba omuntu at a personal level and your responsibility at a personal level. Abantu baffe mwesibye nnyo ku bintu ebitalina makulu ne muleka ebirina amakulu gye muli eri obulamu bwammwe oba eri obulamu bwaffe. Mu Uganda mu myaka 2024 omuntu takyasobola kufa senga yandibadde ekimotoka ekyo kyagudde ne kyatikirawo. Awo tolina kyagamba eza accidents era zijja zigwawo bulijjo. Naye ekimotoka ebiseera ebisinga ebimotoka bino bigwa tebyatika kubanga mu scientifically babikola ebimotoka birimu segments munda omwo. Amafuta gano ekimotoka tekiringa tube bwekitimbo ekigwa bekikyatika nedda kirina mu segments munda omwo eziyamba okuyambaku pressure eyo netaba nyingi nnyo atego. Naye egenda ebuildinga singa ekimotoka kiba kifunye accident. Naye mmwe abantu buli lwe emmotoka lwe zifuna accident ezo lwaki mudduka ne mugenda ne musemberera emmotoka ezo? Abantu baffe ne bafa, ebintu byaffe ne bifa kubanga ekyamazima emmotoka ezo ebiseera ebisinga senga oba ogirese n'ogireka distance pressure neetagiyitirirako ne sparks ne zitabeerawo nga muse n'amazzi, bano bajja na elementi, bano bajja na bino, bonna baagala kusena. Ebintu ebyo bireeta obuzibu kubanga obuzibu buva ku ki? Obuzibu buva kuba nti sparks zijja ekimotoka nekyatika. Naye ate ng'ebyo byonna bikyali awo lwaki ogendawo? Mukulu Sam, nga bw'ogambye nti tuzze tufuna occasions ezifaananako bwe ziti ez'enjawulo, abantu ne bafa mu ngeri emu nga gye twalabye Ekigogwa. Mu mbeera eno baani abeetaaga okunenyezebwa? Abeetaaga okunenyezebwa Omunnayuganda atandikirwako, Omunnayuganda owaffe wa bulijjo, nze naawe tulina okunenyezebwa. Tukakkanye nnyo mu kutegeera. Abantu baffe bakkakkanye nnyo mu kutegeera. Abantu okufuna kubamazeemu nnyo, abantu okutegeera kwabwe ne kukkakkana nnyo. Osanga na accidents endala nga bodaboda ababodaboda bazire bapaakinga awo ne bakola n'ejjambwe bati ne bakuŋŋaana wonna, naye nga accident yeguddewo tamanyi mafuta gabadde genkana ki agali mu mmotoka eyo. Kubanga oyinza okulaba emmotoka ng'egudde ku accident awo yefunyiza ng'ebadde na full tank. Omuntu najja n'asiba bubi ka pikipiki ke ne kakwata omuliro, mwenna ne mujja. Ontegedde bulungi nnyo. So tewali nsonga yonna ekukuŋŋaanya ku ki ku accident. Ombuuza nti ani avunaanyizibwa? Ffe tusooka okuvunaanyizibwa. Teri muntu mulala alina avunaanyizibwa okuleka Omunnayuganda atandikirwako accident egudde. Ne bw'oba nga oli mu dduuka lyo nga egudde wano mu maaso go, tambula oveewo. Tewali nnyo eryo edduuka gwe walikola, naye ojja ddiremeramu. Senga olikwata omuliro n'ofiiramu, teri mulala aliddamu ddikola kubanga gwe ojja kuba ofudde. Kitegeeza nti abantu balina okusooka okwekkakkanya. Ebyenfuna ne bitaba kyankalanya nnyo kutandika kulowooza nti emmotoka bwegwa odduka kugenda abantu mu Uganda oli agwa ku accident, omuntu n'anoonya kumuggyako ssaawa ng'eno mu kifo ky'okumuyamba. Kakati obuntu bwalagawa? Where is our personal responsibility and integrity?
kakati ffe tetujja kubeera ngaawo okusaasira abantu babawadde miliyoni 2 babawadde miliyoni 1 babadde ebyo birina okukoma abantu balina jasi kutegeera buvunaanyizibwa bwabwe ata personal level ne tugenda mu maaso ebirala byonna bijja kutusanga naye ng'omuntu nze naawe tukoze obuvunaanyizibwa bwaffe okitegedde kakati kino ekyatuuseewo abantu bangi nnyo bakyekuusizza nnyo ku bwavu obukutta ejjembe mu Uganda kuba ekintu kino bwe kiba nga kigudde enamuŋŋoona tukirabyeko mu bitundu by'e Kaseese ng'ebimotoka bino ebyamafuta bigwa abantu ne bajja okwesenera ku mafuta nakino ekyatuuseewo kati ogatwala ogaseno kati osenera n'amafuta ogatwalibwa gw'olina precautions ezikuuma amafuta senga Katonda akuwa omukisa n'osenawo ebidomola 2 era ogenda kubitwala ewaka obiteeke mu nnyumba omukyala ate alina essigiri ontegedde bulungi nnyo so abantu baffe balina jasi kuyiga n'amasomero gaffe agasomesa abaana gabasomese from childhood omwana ayiga obuvunaanyizibwa bwe ategeere kiki kyalina okukola when and how kitegeeza nti ne buba bwavu tebukusindiikiriza genda mu kufa nkubuulireyo ekintu kimu ensi zonna zirimu abaavu ne Bungereza mulimu abaavu be basinga wano ssente ez'amaanyi ndowooza ne Bungereza erimu abaavu ne mu Amerika mulimu abaavu naffe wano tulina abaavu okitegedde bulungi nnyo naye teri bwavu bukujjako kutegeera okutegeera omusiru aba musiru ne bwaba mugagga so kati tewali bwavu bukugamba nti no mbuno genda osena amafuta gali ekisooka buba bubbi by the way tukiyita na bwavu bubbi amafuta gali gola galiko nnyinigo ontegedde agudde ku accident gw'omutima gwo guli luddawo ogumusaasira nti bambi afiiriddwe emaali ye ate mu kifo ky'okumusaasira okulaba engeri gy'omuyambamu ate kati gwe ofunye opportunity ya gasena kubaga amafuta nayo bizinensi ya muntu nga gwe olina bizinensi yo ontegedde bulungi yo kati efunye obuzibu kati osanyuse musanyusi gw'ojyoyoole otwale because oyo si soda then bwe yandibadde soda togenda kugira kubanga olaba ne soda oyo ojja genda okwata ecupa egudde ku accident ng'erina bu particles obumenyeseeko ne bugwa munda mu soda omunywa era ofuna obuki ofuna obuzibu oba ogenda obeeko gw'omuguza era ofuna obuzibu so ekyamakulu kiri nti teri muntu ayandifunye mu loosi kebeere loosi tugikkirize tusale amagezi butya bwe tuyinza okwesonyiwa loosi eyo oba bwetuddamu kufuna loosi eyo naye abantu mulekeraawo okuddukira ku bimotoka by'amafuta mulekeraawo okwagala okukozesa opportunities ezitaliiyo ebintu ebimu teziba opportunities biba bisiraani oba ebirala bibeera kyewandiise biba biwandiise bikemu kuba kati omuntu eyakemeddwa n'agenda n'ekidomola yafudde olunaku olwaleero ate n'afiirizizaamu n'abalala kuba waliwo n'abalala babadde bayimiriddeawo kakati ate naawe ne bwoba babadde tosena amafuta tewali kikuyimiriza wagudde aksidenti kubanga weebaze Katonda nesigwa oli mu accident vaawo owe gaapu bano abalala abandize okuyamba bayambe bw'obanga togenze kuyamba don't go there ontegedde gwe njagala otegeere nti ebimotoka bino ebyamafuta buli lwe bigwa baddereeva baabe tebafiiramu badduka era n'ow'ekigogwa yakibbuse omanyi lwaki kubanga ye amanyi kyavuga yagamba bugambe bannaye muveewo temusena mafuta n'atambula n'akola ki n'agenda bw'amala okugenda ekimotoka nekikola ki nekikwata omuliro kakati bannange tulina jasi kuddayo ku level ey'okutegeera ne tugamba nti bannange tweyigirize ata personal level abantu bayize nnyo ebintu ebitalina makulu abantu beewadde nnyo obudde ne bategeera politics ne bategeera bana ekyo nakyo kyetaaga Museveni asooka ave ku bukulembeze ekyo nakyo kyetaaga Bobi Wine asooka ajje oba ekyo nakyo kyetaagayo FDC kyetaaga DP kyetaaga ki kati abakulembeze baffe mutuyambe ekintu kimu muteekeyo omwoyo okusomesa abantu ministry ya disaster gundi simanyi ani eya disaster mufeeyo muzuukuke musomese abantu kati ng'ekyo ekyemmotoka ekyammotoka by'amafuta kibaddewo emirundi mingi kati it is high time musomese abantu bonna abali along those what lanes mukozese ebitongole nga ffe tujja osobola obayamba nabwereere kyetwetaaga facilitation tusomese abantu along those lines ontegedde bulungi nnyo bategeere ekirala amafuta jeno Katumba amala tukusaba amafuta gatandika otambula ekiro so that damages teziba nnene bweziti amafuta gatandika otambula ekiro amafuta gasoke gatambula ekiro nga batusomesa abantu baffe so that emmotoka zino zibeera kwegamba tuminimizinge emmotoka zino tandika otambula ekiro zino enkalu bwebanga terina mu mafuta yetambula emisana naye erina amafuta etambula ekiro lw'ensonga abantu baffe bakyalina okusomesebwa
naddala along those streets eziyitako amafuta kubanga amafuta kati gafuuse danger eri society yaffe buli mafuta agayiika ne gagwa mufiiramu abantu abatakka wansi wa 5 kati naabo bonna abali mu ddwaliro bangi amawulire kati gabivuddeko naye abali mu ddwaliro bangi tebagenda kuwona mukulu Saamu nga bw'oyogedde yes sir nti mu mbeera ezifaananako bwe ziti ffe nga bannayuganda okusookera ddala fe abalina osooka onnenyezebwa olw'ensonga nti ekintu kya bulamu era kye tuba tubalaatiramu kuba tulabye essaga ez'enjawulo ng'abantu baffa ne gavumenti yo nga yo nayo gikoonyeeko ku katono njagala oyongera okulambulula social education okusomesa abantu kubeera ogambye politics basimbyewo nnyo essira ne basomesa abantu eri obusonga bwe balabanga obuli mayina naye ng'ate butwala obulamu bw'abantu kankubuulire ensonga enkulu politics kasonga katono nnyo nze ntera okugamba abantu wano nti politics si bwe bulwadde bw'eggwanga lino obulwadde bw'eggwanga lino buli shosho abantu okuba nti ku level efaanana bw'eti omuntu asobola okulaba ekimotoka ky'amafuta nga kigudde n'adduka emisinde agenda akikole ki yenogere ku ontegera bulungi agenda akima amafuta babuyita obwavu nti ekyo kiragira ddala omuntu omusiru asooka asemba ya musole tuse ayinza okuba tamanyi nga gavumenti ekoze kimala anti kyekyo kakati amasomero weebuuza gasomesa ki gwekimanyi nti mu Uganda tulina oyinza okufiirawo asima nga omwana wo waali awo okimanyi nti mu Uganda abantu tebasomesa abantu first aid alenga omwana wa senior mu ssomero tebasomesa first aid ebisomero byaffe byonna bya kisiru biri mu first grade binonya first grade so tetuwaddeyo kusomesa abantu the sociology around things around normal things ebitambuza obulamu obwa bulijjo ebitambuza obulamu obwaki obwa bulijjo ebyo tebiriiwo n'amasomero tegabisomesa kubanga olwaleero twandibadde nze saawa eno omuntu asobola kugwawo nemukolako CPR naye kakati omuntu bameka abaana basobola okukikola mu masomero nze nakiyigira mu ssomero tewali wala bakinjigiriza oba kyegera kyengeza kugamba naye amasomero gaali gayigiriza empisa nga gayigiriza okusoma gayigiriza okukola gayigiriza ebintu bingi but it is no longer there osanga omuntu omukulu ku bantu ababadde awo bafudde omuliro tolowooza nti nno babadde basoma ne batuuka ne ku yunivasite abamu ontegedde naye essaawa eno omuntu ali ku leve etegeera ey'omuntu atali wa myaka tukuba si bwana bwa ssomero nti bwe bwaguddewo naye abantu abakulu obeera otya awali ne bwoba ozinze buzinzi bwoti mikono obeera otya awantu awali ekimotoka ky'amafuta ekigudde obugwi ekitapaakinze normally olina okutegeera there must be pressure coming up omuliro gusobola okwaka there must be leakage olwedde olaba leakage ontegedde bulungi nnyo kiri kyuma kisobola okukola spark at any one moment ontegedde kati gweoyimirirawo otya ne bwoba oyimiriddewo buyimiriza so kitegeeza nti tulina okuddayo netusomesa abantu mu bintu ebirala bingi naddala mu bintu bino ebireetera abantu okubeera nti bakola ensobi ezifaana bwe ziti ne mufiiramu abantu bangi ne tufiirwa ssente nnyingi nze ekimotoka kye namuŋŋoona nali naakayitawo nga ŋŋambira abantu nti muveewo ne mpitawo ne ŋŋenda mba ntuuka enaakulabye tibayidde namuŋŋoona abantu baafe ebya siriyasi okitegedde bulungi nnyo so kiki naye ngaomanyi abantu kyenasanga abantu kyebakola nga abantu basenesa gundi bagiyita batya element okimanyi tino element ne mwami Saamu era ebitongole ebyenjawulo kati nga zinga yaffe n'ebirala oba oliawo ebyobwannakyewa birina okweyongera okulabika nti nabyo bikola emirimu gifaananako bwe ziti gavumenti naye ekola ogwayo ogw'okubifacilitatinga abantu beetaaga okufuna emisomo egifaananako bwe giti bw'otunuulira emirundi gye tuwandiikidde gavumenti nga tugigamba oba nga tuwandiikidde ebitongole ebyenjawulo nga tubagamba nti you people what we have is not a political problem it's not an economic problem it is a social problem bingi but they don't respond naye ogenda okola nga bafacilitatinze ogenda okusomesa abantu politics okugenda okusomesa bino kati abantu bamanyi nnyo ebintu ebitalina makulu so okumanya mu Uganda kungi okusinga okutegeera abantu bamanyi bingi naye bategeera bitono okitegeera abantu bamanyi ebintu bingi oli omusanga amanyi Arsenal okuva ku paka ku Z
amanyi mani okuva paka ku Z, amanyi State House n'abagiyingiramu everyday paka ku Z. But ebyo byonna tebiyamba. Ekituyamba olwaleero kwe kusomesa abantu at this lower level, okutegeeza abantu nti obuvunaanyizibwa bwo bwe buno ne buno ne buno ne buno. Ebitongole bino nga tonnaba kuba kati abantu abasajja ba politician obandooza tebategeera butegeezi babawo ekizibu ku mitwe gyabwe. Ebintu bino ebitta abantu biba bitta obululu bwabwe butereevu. Naye kati obululu kati gwe mu kifo ky'osomesa abantu n'obasaba akalulu okuva emyaka 5 ng'obasaba akalulu, naye nga tofuddeyo kubasomesa kubategeeza nti bannange mubeere balamu so that emyaka giri 5 ginaatuukira munannonda. Naye kati obululu bwafudde, kati obululu bwani abantu bafudde abo bagenda kulonda mu 2026 banaalonda buba bwa Wakayima musoke mu pyatwala ekifo ekyo kati bagenda mulonda. So when do you have some time for your communities okubasomesa okubayigiriza? We don't have money. Wechekedde kyetusobola okukola kwe kubeera ku social media, but ne ku social media kwennyini naawe olaba kyekibeerako. There's a lot of crap that is going on. People are more interested in fun. Wechekedde n'ekiki ekireese ekizibu ekyo okuba nti kati bw'otunula social media for instance TikTok ng'abantu ebintu ebyamakulu tebabiwa nnyo makulu, ebintu bwe bityo ne babitwala ng'ensonga. Kyekireese ekyo si mindset, ate nga mindset bye bimu ku bintu ebirina okutereezebwa nga gavumenti etaddeyo efforts ez'enjawulo. It's mindset. It is mindset, but the mindset is a gradual thing. Okusomesa abantu batandika okuba nga bayiga, then mindset can come, because mindset tosobola kyusa mind just out at a of go. the blue. Kiba gradual. It's a gradual process. Nga ojja osomesa abantu bwoti mpola, ojja osomesa abantu bwoti mpola, ojja osomesa abantu bwoti mpola, obayigiriza obuvunaanyizibwa bwabwe, obabuulira ekitali buvunaanyizibwa bwabwe, obajjako ebintu ebisinga, because kati people have baggages on their heads. Abantu balowooza nti President Museveni is the solution to everything. Opposition balowooza nti Bobi Wine is a solution to their problems. Abaavu balowooza nti president yabaleetedde obwavu. Okitegedde kyengeza kukulaga. So that is a process ey'okusomesa. Naye ate nga tusomesa ate waliwo n'embuzi eziri mu bye tusomesa ate bebajungulula. Okitegedde bebajungulula. Oli omugamba nti obwavu bw'olina, it is your problem. Start fixing that problem. Ate oli n'agenda najja n'amugamba nti obwavu bw'olina President Museveni yabukola ki? Yabukuleetera oba gavumenti yebukuleetedde. Olina ojja n'omugamba nti nedda supporting a government. Ate olina ajja n'amugamba nti wabagamba supporting a government bagamba supporting a Museveni. Ontegedde? So ngare kati abantu baffe ye problem gye balina kati waliwo atayawula between government ne Museveni. Government weeri Museveni asobola okugenda government nesigalawo. Okitegedde? Kati yeesaawe ne yagikulembera. Kati programu za government kati abantu balidde sente z'emyoga simanyi biki ebyo byowulira ebyo bigundi parish development modern ki abantu ba sente baziridde. Omanyi lwaki bazirya? Babagamba sente za Museveni. Okitegedde? Oli agiri agamba zino sente za Museveni ate namuwa akalulu ampadde miliyoni ya n'agirya mu kifo gye yandibadde agikolamu ekintu ekyobuvunaanyizibwa alyandye kubanga waliwo abamugamba nti ezo sente za Museveni. Okitegedde bulungi kyengeza okukulaga. So now this is where we have a very big challenge as we are teaching people, other people are unteaching them and on purpose. Okitegedde bulungi nnyo because mwami Sam kyemmanyi ekireese dilema era waliwo ensonga kuba eggwanga eritambula obulungi nkakasa bulungi nnyo nti eddoboozi ly'abakulembeze oba eddoboozi ly'aba analyst liteekwa okufaanagana nga newankubadde lijjamuko ku differences okusinziira kwa ideologies ez'enjawulo kuba akuwa sayidi ye nti oba oli awo gavumenti yeesibye abantu mu bwavu bw'alambulula ensonga ze kiyinza okutegeerekeka. Reason being tulina ebintu bye tulaba nga corruption. Omuntu n'atafuna service delivery ku ground naye ng'atawulira nti parliament abakulembeze be twasindikayo ffe nga ffe beegabanya omusimbi
nga tekikomye ku abo wabula n'abamu ku banene nga baminisita nga beeyolekera mu buvuyo bufaananako bwe butyo. Kitegeeza nti omuntu akunnyonnyola nti oba oliawo gavumenti ekiyinamu omukono alina poyinti, ng'oba oliawo naawe agamba at some extent nti muwulirize nnyo gavumenti ku nkola ezimu, kati for instance eya parish development model, omuntu okumuwa ssente ng'ekigendererwa kyabadde kyakwekulaakulanya n'azirya mu ngeri ya mwami Museveni kanzirye baali adde ezaffe, naye nga bamuwadde zakwekulaakulanya kutandikawo ka bizinensi naye ne yeesuulirayo gwa naggamba mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Kitegeeza nti abantu bano bonna beetaaga okwetunulamu, abakulembeze then n'abantu. Kyekiri kye nabadde ŋŋamba nti mindset eno yeetaaga okutereezebwa, naye ate yeetaaga okutereezebwa collectively. You see, tulina okukkiriza nti tulina okukkiriza very well nti we have a long way to go and we have come from far as well. Okigere bulungi nnyo. Kati ekikulu kya byonna bano is personal responsibility and accountability. Two wrongs cannot make any right. Okigere. Kati gwe kubanga these leaders you are talking about tebava mu ggulu, they come from us. Yeffe tutandika wano bitandika mpola nti mukulu Saamu yegwanyiza constituency uyo kikati ye MP. Okigere. Kakati naye senga tebereza omuntu eyagenze ku kimotoka n'ayimirirawo bw'ati ng'amanyi kisobola okwatika n'ayimirirawo bw'ati ekyasobola okufuuka MP. Okigere bulungi nnyo. Bw'abanga ekyo takitegedde ati ng'akyali eno mu community, kitegeeza ne bw'anabeera MP asobola okujja n'ayimirirawo. Tekiri kye wayogeddeko mu ntandikwa nti integrity ak'obuntu ako. Mukulu Saamu bw'ava eno enjiri gy'abadde apreachinga ne mumusindika mu parliament tajja kulya nsimbi ya muwa musolo. If you have been a thief here, ne bw'ogenda mu parliament you be a thief. The parliament cannot change you. Okay. It is us to change the parliament. The parliament is a building. That parliament is a building. It's just a building, the August House. Naye the parliament is within us. Mu mitwe gyaffe. Kitegeeza mukulu Saamu kiddayo mu nkuza n'enteekateeka y'abaana. Kivudde mu parliament n'oteekamu engoye. Basobola zitunda era abantu bajja ne bazigula. Bulungi nnyo. Okigedde. So ekizimbe si ye parliament. Parliament be bantu abakola ki? Abagenda mu parliament. Kati abantu bagenda nga basiru. Ne parliament ijja kuba. Kitegeeza parliament gy'emitwe egiriyo. Si mibiri. Si bizimbe. So kati awo bwe kiba bwe kityo. Kitegeeza nti tulina okuddayo. Kuviira ddala ku ground mbazadde eno. Tuddayo tugamba banange tulina okutereeza society zaffe. Tusomesa abantu, kitalonye eky'abantu abafudde, naye tubasaba. Bino ebya Kitalo tebigenda kukola. Tujja gamba nga Kitalo kumala emyaka n'emyaka nga tuli mu nga Kitalo. Tukyuse. Gwalabe vidiyo eno giwa omulala, gigamba omulala, oba gamba omulala, jamu by'oggyemu ogenda ogamba omulala. Muve mu by'okudda mu bintu ebitalina makulu, mudde ku bino ebintu ebibasembedde. Kuba kati ekintu kizi nkuwadde example emu. Teri muntu wa mmotoka egwa ey'amafuta afiiramu. Buli lwegwa badduka kuba bamanyi kye beetisse nga kubanga ye amanyi. Kakitegeeza nti twetaaga bwetaazi bantu bamanyi around okutegeera nti ekimotoka ky'amafuta bwe kiba kigudde nga oliba accident ng'eyo you dispatch. Kutegeera bulabe bukirimu. Butegeeze bulabe bukirimu. Kyekiri bamaama kye baatukolanga. Omwana nga maama bw'akulaba oyavula ogenda ku sigi ng'akuleka. Olugikwatako toddayo. Naye kati ffe tugikutteko gwasooka ogwenda mu ŋŋoona ne tugikwatirako ekaseese ne tugikwatirako wa. Kitegeeza kwezontowazo. Kati tuzontowadde tusiriwadde. Ffe tetukyalina magezi. Tuli mu bintu birala nnyo. Yes. Okay. Yes sir. Kati ng'omaliriza bubaka ki bw'ofundikira nabo ng'obuweereza abantu then n'abakulembeze kuba kino tukirimu babiri. Abakulembeze ekisookera ddala abakulembeze mukola omulimu gwammwe. Enkiiko zaalagawo ez'ebyalo, enkiiko z'ebitundu. Abakulembeze mutegeke enkiiko
abantu bajje babawulire kibalowooza vira ddala kwero si wano kuva kwero si wano okitegedde enkiiko zibeerewo abantu bateese naye enkiiko kati zibeerawo bano bali mu kutema mpenda za kunoonya bululu so si kwogera ku nsonga ziri mu community na ziruma abantu okitegedde abantu kati enkiiko zibeerawo nga bateesa ku ddiiru babeera mu ddiiru abantu bakola nkiiko za kutunda mataka nkiiko za kutuula mu ttaka tebalina nkiiko ziri ze twabanga nazo oba zezabangawo ez'okuteesa ku kyalo kyaffe security y'ekyalo eryetya tuyinza kikola tutya enkiiko zikomewo abantu mwe bategereranga ebintu ebyo ne bategeera obuvunaanyizibwa bwabwe ne bategeera ani avunaanyizibwa ku ki so si byakulindanga nti so si byakutunuuliranga nsonga nga tutunulira kyamuli ekyokubiri abakulembeze my recommendation oba what I would request for now General Katumba Wamala for now tusaba ebimotoka by'amafuta ebirimu amafuta ebitali input bisoke bitambulemuuko ekiro ebyo ebimotoka bisoke bitambulemuuko ekiro nga tusomesa abantu kakati tuddemu biddemu bigire tusomesa abantu alongo those lines nze ndi ready nga zinga yaffe ne tiimu yaffe tuli ready ogenda okusomesa abantu tujja ntufunayo n'abakugu abala kuba tulina mikwano gyaffe mingi abakugu mu byentambula abakugu mu byamafuta bajje batusomeseza abantu tusomese abantu ku byalo okwo nze nasoma community development nze bulenda aba community nga tetegerekeka ndabanga omusiru ngamba mukama kati lwaki wampa kino nasomera tegeeza kino kyokola mu kaseera kano kyoteekeddwa kukola weetaaga gavumenti kujja kubustingamu abantu bakuganyulwemu enguudo along those lines kubanga enguudo zino zonna ziyitako amafuta zino gayingira gafulumayo zolwezityo kakati wana amafuta gasoga gatambuleko ekiro amafuta gasoga gatambuleko ekiro so that damage tebeera ki nene nnyo nga bwefaanana naye ate nga bwetusomesa abantu nti ne bw'oba ovuga emmotoka y'amafuta kasiteegwa distance gy'olina okubeera awo era senga katonda akuyamba katonda n'atuyamba netukwata omuntu omu abadde ase n'amafuta kubanga abamu bagatwala n'ewaka gwe tomanyi bwe bagatereka mafuta ojja kubeera successful otwale ebidomola byebi ate nabyo bikufuukira akabasa nabyo byokya abaana butereevu okigidde because gwe tolina bukugu bukuuma amafuta ne bwoba ogafunye okigidde era still ne bw'otagiira awo ojja kujja because tolina bukugu kikuguddeko bugwi toli awo teweetegese ng'ofuna wali kidomola nkugambe nayita awe namuŋŋonda nga abasajja bakozesa element omanya element eya boodabooda nga gye basenesa bwe bati naye oyo koolasi omulaba buli omuyisanga akuuma bweti asparkinga kati owa boodabooda ne bwasiba obusibi obubi kivaako nabi ankakasa bulungi nnyo nti obubaka bwe weetikkidde abantu bagenda buganyulwamu oli bw'aba takomye ku kuwuliriza wabula n'okwefumiitiriza ku bbo si bula abantu tubasiibuddeko mubeere bulungi mweraba